Gyebuvuddeko bbanka y'ensi yonna ewa gavumenti ya kuno ensimbi essuka mbumbi 3 okukola enguudo mu Kampala n'emiriraano mu nkola eya Greater Kampala Metropolitan Program n'ekigendererwa ekyokulongoosa eby'entambula n'okukendeeza omugotteko ku nguudo ezimu. Wabula ssente zino zaaliko obukwakkulizo ng'akamu ku bbo kwali kuwayo ttaka lya bwereere okugenda okuyita ekkubo awatali kubasasula. Gavumenti oba disitulikiti ssente eziriira abantu tetuzirina. World Bank etteeka lyayo likugamba sinneetegefu kutandika kukola luguudo nga waliwo abakaayana. Ate ng'oluguudo olwo okusinziira ku standard y'ensi yonna lugazi okusinga abantu bwe balowooza. Kyokka newankubadde waliwo abatuuze abakkiriza ekiteeso kino abamu bakigaanira ddala nga bagamba nti balina kusooka kuliyirirwa ekireeseewo kigoye weezinge. Contracts zaamaze okuteekebwako emikono. Kati engeri gye tugenda mu budde bw'okulonda mulimu abantu ate abakifudde eky'ebyobufuzi ogenda nga bategeeza abantu temukkiriza temuwaayo ttaka bagenda kubabba ssente z'okubalirira weeziri. Bukasa Sentema Kachiri is 12.9 kilometers of tarmac, but we still have challenges on right of way. We've done engagements, we've talked to people, we are still talking to people. Bano balina okutya nti singa ssente zino tezikozesebwa bbanka y'ensi yonna egenda kuzibajjako ekigenda okukosa ekitundu kyonna. Tukolaganye nabo okumala ebbanga ddene ate bwe tubadde tukolagana nabo nga disitulikiti nga batuwuliriza naye kati bwe baawuliramu akagambo ka World Bank ne balowooza nti omudidi gwa ssente guzze. Ekyamazima ssente ezo teziriiyo naye enguudo tuzeetaaga. We are at a point we can lose money to the entities that have roads with the right of way. And we shall just look on and continue with our dance. Kyokka okusinziira ku bavunaanyizibwa ku by'enguudo mu disitulikiti eno bakyagenda mu maaso okukola ekisoboka okulaba nga boogerezeganya n'abantu bano okubawulukusa era nga bwe twogerera batuuse ku bitundu 8 ku 10. Tuli ku bitundu nga 8 ku 10 ne World Bank eyagala nga zonna zifuniddwa okutandika okuba nga oluguudo lugenda mu maaso. So yikeeka kwakulizo ke baatuwaako. Babatuuze betwogeddeko nabo balaze okuyayaana kw'enteekateeka eno ne basaba bannaabwe abakyakalambidde okwaniriza enkulaakulana. Ajaniriza emyaka nga 15 emabega era tuli basiimu kakati kyekiseera nti kikoze eki kyetubadde tusabirira kituuse. Bwe munaaba muganya ottuwa okuwayo fuuti ezasabiddwa oluguudo bagenda tutujjako batwale ku nguudo endala. So mbawa amagezi bwe gati nti mutusaasire naffe ffennyini tuganyiwe mu kitundu kyaffe muweeyo fuuti buli omu fuuti kuba gavumenti erina ssente ate oluguudo gye lugenda ova ssente mu manyi zavudde. Naye abatulenya abo bakyagaanyi tujja kwongera okwogera nabo bannaffe tubasabe bakkirize kulakulakulana eyo oluguudo toli bwetagasa. Tuboogeraageranya nti tufuna kolansi ku nfuufu eno nga bw'olaba kiba tusiiba singa baba tebakkiriza. Enguudo ezoogerwako ku nteekateeka eno kuliko Oluve Sentema, Bukasa Kakooge ne Kitebi, Kisozi Naggalabi Buddo.